gwe yabadde naye mu kkomera essaawa zino yamaze okuba ng'attibwa. Ebyo nno bigambo bya Kasumba Juma leero wayogeddeko ne maama we ku lukomo oba ku ssimu. Wamugambye nti maama essaawa yonna nnyinza okuba omu ku abo abagenda okuttibwa olw'ensonga gwe bankwata naye oba gwe bansiba naye munnange bamaze okuba nga bamutta. Yeetaaga ssaala zammwe era nga akyetaaga Abannayuganda baveeyo okulaba nga baraisinga eddoboozi lyabwe boogere ku nsonga ze alabe nti oba asobola okufuna obwenkanya oba basobola omukwatirako ne bamuta eyo mu kaduukulu gye bamuteeka. Kasumba Juma ono omusango gwe tuludde nga tuguulira kuva mu 2021 kati tutulo tuli mu 2024 amakulu gali nti amaze mu kkomera emyaka 2 ku musango ogw'okukulukusa enjaga era nga omusango guno eno bangi baali bagweyimbyemu omuli ne maama Fiina ffe nga tumanyi nti abo ke bayingidde omwana ono ayinza okufuna obwenkanya. Munnange ekyewuunyisa ebintu bye bikyaganye, ebintu bya Kasumba Juma biganye. Omwana ono ayinza okuttibwa kubanga y'omu kwabo abalinze abali ku waiting either attibwa oba omusango bagumujjako ne bamufuula okuba nti nno tegumusinze bamukwate bamuzze ewaka oba gumusinze babeere nga bamutta. Yenze Shila Adita nkomyewo n'akatambi akolwaleero kagenda kubanga kannakumu naye nga mbasaba anayoza ku munye tetulina ngeri gye tukusitopingamu kubeera kyangu nnyo okukaaba ku bintu ebiri mu katambi kano. Kagenda kubanga katiisaamu okusinziira ku maloboozi g'ogenda okubanga owuli akatuuleko okawulirize bulungi nga wooteesa ki kye tulina okukola nga ffe Abannayuganda okulaba nti nno tuyamba munnaffe ono asobole okuba nga ava mu kkomera naddala mu nsi engwira. Naye ate era nga tetunaba genda eyo gwa subscribinza atanaba subscribinga vidiyo eno egenda kuyitako. Katusooke tuwulire amaloboozi ga Kasumba Juma ng'ali mu kwogerako ne maama we ate era tubeere nga tukomawo. Nangamba maama bankyusizza akasenge ne bantwala ewalala gwe mbadde naye bakoze eki bamusse. Naye omwana wa Kasumba Juma annuma mukyala. Juma okugenda e Saudi Arabia tuko okukwatibwa n'enjaga yalimbibwa omukyala gwe yategerako erya Shamimu eyali amusuubizza okugenda okulamaga e Mecca era anyumya engeri gye yagwamu mu katego kano. Yaŋŋamba oyagala emirimu konze njagala emirimu naye oyagala okukola humula obaye yaŋŋamba nti oyagala okukola humula njagala ogende e Saudiya ne mugamba okay tewali buzibu. Enjaga Juma baagimutega mu lubuto ng'agimiranga empeke era ku kisaawe ky'ennyonyi entebe yayitawo bulungi wabula bw'atuuka e Saudi Arabia kasita yatonya ku kisaawe ne bamukwata. Otatuuka mu kaseera aka viza etuuse n'alika amakerenda oye okay ne mugamba okutoyi yatedde mu nsawo naye oyaŋŋamba amakerenda tegeetagisa mu ki tegeetagisa mu nsawo geetagisa mu lubuto. Emboozi eyo ey'oku ssimu Juma aginyumya ne Kenneth Oloka alwanirira eddembe ly'abankubakyeyo wansi w'ekitongole kikyeyo Initiative Uganda era agamba buli lunaku oluyitawo yeeyongera okutya kubanga bangi be batwala okuwanika kalaba nga badde asula nabo. Bangesaa kuntaasa kwani bwana bubiri simanyi mbeera kigi balimuko ge mazima naye bansabye ekiwe ky'okunzita kiwinza banakijjawo. Bw'olaba nsotya nabo kuliko Ali Lukyamuzi omutuuze w'eggango Bimbusabalayi taata wa Juma Kasumba ne maama w'omuteya mukuza Alima Nakaddu taata wa Juma okugenda kw'omwana we Saudi Arabia teyakumanyaako. Omwana tuwulira buwulizi mbu yabaamutikka enjaga ffenna teryabimanyi entambula gye yatambulamu teryabimanyi abaamutwala teryavaayo wabula byempulira nti bamulimba bulimbi mbw'ogenda kola ijja kati nabyo ne bitategeerekeka bulungi. Tugezezaako okutambula mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo tulabe nga tufuna okuyambibwa era tetunnavaayo na kufuna kigenda mu maaso. Lukyamuzi agezezaako okunoonya engeri gy'ataasaamu mutabani we kyokka alabika alemereddwa era agamba mukadde kano kyasobola okumukolera kwe kumusabira essaala kubanga tuyinza okuba nga tetumanyi na kiddako Katonda yamutuwa twamusaba amutaase kubanga baamukozesa ebintu by'atamanyi. Ayina abaana be bali babiri be yaleka azadde eno kati tutoba nabo mu mbeera yonna oluusi bigaana ng'omuzadde bwe yali kubanga yali agenda kukolerera abaana be era buli kye yali akola yalowooza kukolerera baki. Alima Nakaddu nga ye maama wa Juma ebigambo by'omwana we kuba nti alindiridde kuwanikibwa kalaba byamusobako dda era ayagala enteeseganya zibeewo wakiri ziwawozesebwe kuno. Omukulu ow'ekitiibwa Museveni mwana wa Kasumba Juma gyali e Saudi Arabia bamuzira ssa bonna asobole okuyamba Kasumba Juma anyambire Kasumba Juma asobole okukomawo
bamuvunaanyizibwe neki e Uganda bamugye mu mikono gyaki gy'okufa. Okuva ebyokumutale byagwa mu matu g'abazadde be bagamba otulo twabula kubanga omwana waabwe ayolekedde okuttibwa ku myaka emito ddala. Nze n'okukola kwennyini sikyabeera wamu mbeera ndowooza ku kya mwana. Ate omwana naddala akuze emyaka 26 w'omusuubirira wagenda okuddiriza n'agenda okulabirira ate bagambira we baagala bamutoge. Eddoboozi eryo ery'essimu lya muvubuka Juma Kasumba era waayogera asinziira mu kkomera erimu mu ggwanga lya Saudi Arabia gy'aggaliddwa kati omwaka mulamba n'emyezi egisoba 4 era agambibwa okuba nti alindirira kuwanikibwa kalaba singa omusango gwamukwasa ogw'okusangibwa n'enjaga gumukka mu vvi. Oyo nno ye Kasumba Juma ayogeddeko leero n'abeewaka era nga maama we akomyewo mu mpapula z'amawulire mu maziga amangi mu konyorwa okungi n'akaabira omukulembeze waffe Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba oyina amaanyi gonna agasobola okutaasa omwana wange ate era nga mu ekyo asaba babeere nga banoonyereza ku musango gwe okulaba nti nno bafuna omuntu omutuufu alina okuba nga avunaanibwa. Story ya Kasumba Juma ngizeemu nenjetegereza omulundi ogusembayo nga we nakikola ku mulundi ogwasooka najja ingifolowinga story yoyo omwana nezija neno nenjibakolera wayisewo emyaka 2 era nembamu ebintu ebitono byembalonderamu nembagamba ate era nga wano sigenda kukoma ku ekyo mbegayirira baganda bange akatambi kano kasalemu kana akatambi kasalemu okatambuze buli omwawulire nga tonnaba kulowooza ku kintu kya genda Bulaaya njagala omanye nti ensi z'e Bulaaya ziyina emiziziko gye giteekawo eri abantu abagwira n'abantu abatali bagwira era nga ensi zineno ze mutambuliramu ziyina ebintu ebitakkirizibwa kebera ensi ki ate nga ensi ezisinga omusango gw'enjaga tebaguwoza igwe tovaano n'ogamba nti nno ogenda Malaysia ogenda twala enjaga bajja kukutta tovaano eno n'ogamba nti ogenda Singapore ogenda n'anjaga kukukusa ogenda kuttibwa tovaano ogambe nti ogenda Saudi Arabia n'anjaga ogenda kuttibwa Iran bajja kutta Pakistan bajja kukutta Thailand bajja kukutta however much ng'ensi ezo era enjaga gyeri naye okujjukukusa musango gwennyini Pakistan bajja kukutta be knowing that inti no bajja kukutta era nembalabula mbagamba omulundi ogusembayo ng'oli mu process ya kugenda Bulaaya tunuulira nnyo sako z'abantu abo abakusemberera abamu ku bo babalimbalimba mu ntwalireko guno omugugu ogenda guwa gundi kumba akutissa enjaga era ng'enjaga eyo bagitikka mu bintu bingi basobola ogikuteera mu mikebe basobola ogikupakingira ng'ebyokunywa mu soda basobola ogikupakingira mu byokulya nga lumonde n'ebintu ebirala basobola ogikuteera mu ngoye basobola ogikumisiza nga Kasumba Juma ono bamumizisa enjaga olwali mu kutuuka mu kibuga ekya Riyadh mu ggwanga erya Saudi Arabia ekyuma nawe kyamanyira nti omwana ono alina enjaga tebamugambayo kigambo kyonna bamuteekako buteesi mpingu yoga paka mu kkomera era nga omwana ono omusango ogwo gumutigomeza up to now ali mu kkomera lwa musango gwa njaga kambaddireyo ku muganda waffe Brenda eyakwatibwa mu ggwanga lya Saudi Arabia bamusanga na munnyo naye nga kyekakasibwa nti omunnyo guno gwalimu enjaga yagubba mu nnyumba ya mukama we wabula essaawa zino tetumanyi kigenda mu maaso naye akyali mu kkomera. Mwewale nnyo abantu ababatikka emigugu mwewale nnyo abantu balukira ddiiro era nga waneno nze wensabira omukulembeze waffe ow'eggwanga lyaffe Yoweri Kaguta Museveni banoonyereze omuntu eyatikka Kasumba Juma ku nnyonyi era n'amusuubiza nti agenda mutwala emaka okukola ijja omuntu oyo anoonyerezebwe osanga yanaatugamba amawulire amatuufu olw'ensonga omwana w'abendi agenda kufa omwana oyo agenda kuttibwa talina ngeri yonna gy'agenda kwewozaako however much ajjagamba mbu yalimbibwa omuntu n'amukola bw'ati ne bw'ati bajja kumubuuza why didn't you ask in the first place lwaki tewasooka kunoonyereza ebintu by'omiraba biyita but that means wali mu lukwe naawe kumbe musajja wattu ye bamuleetera ddiru oyagala okukola nti yo oyagala okukolerako ebweru nti ye kale katugugulire air ticket na bino naye tutwaliyeko ebintu webiti bimire wonootuuka eri bijja kuvaayo olwa desire eri ey'okugendako ebweru okukolerako ebweru musajja wattu yakkiriza bukkiriza kati ali mu kusasulira muwendo gwa muntu mulala ne gye yali ayagala okugenda bw'atyo teyatuukayo yenze Shila Adita gw'olowooza Kasumba Juma bagenda mukolera ki era gw'olowooza tuyinza kukola tutya okusevinga muganda waffe Kasumba Juma yenze Shila Adita mbagala nnyo kambalinde mu comment section.